Ebimu ku bye mbagamba nti Kadaama weetaagamuko okubaako ne ku mputu, weetaaga okukozesa ku kibuli, ate si buli nti yes eba yes. Osobola okugamba yes naye nga togenda kukikola. Si buli boosi kyagamba nti olina okukikola. Ate ne nkugamba nti gy'omumanyiriza gy'agendera. Njagala owuliriza ka vidiyo k'omukyalo ono, wabula teweerabira ate ebigambo ebiwoomu bye ŋŋenda okwogerako ng'omukyalo oyo amaze okuba ng'ayogera. Vidiyo eno munnange giwe ka like ne ka comment ate ebirengesa okutuuka ku banno abalala. Omuwalabu ebiseera ebisinga wakwekalizaamu. Olaba olunaku lw'ejjo akaana ke kabadde kazannyira mu ntebe ne mugamba maddamu omwana ajaggwa okitegeera. Nangamba muleke azanye beerawo ng'omulaba. Wayisemeka akaana nga tekagwa. Nabadde nkakwata ne kayita mu ngalo ne kagwa okitegeera. N'ayomba nnyo tomanyi kulabirira baana simanya biki n'ensirika. Kati leero olwaleero era obadde buli mu kuzannyira mu mazzi okitegeera ne mbuggana ne mbagamba temuzannyira mu mazzi nga bo bulaga bwagala gazannyiramu ku sinki gayiwa wansi. Era nangamba baleke abaana bazanye biki. Mugambye kimu madamu mpozi gwagenda okubalaba okitegeera kuba ejjo olutalo lwabadde lw'amaanyi obwana nga bugudde ne luleeta n'omusajja n'akambuwala nnyo sirina ngeri ya kumunyonyola omukazi alaganze mukyamu kyokka nga namugambye abaana tebalina kuzannyira mu kiyungu nangamba mbaleke bazannye okitegeera era nze mugambiddeyo ne mugamba madamu gwagenda obbalabirira nze ŋŋenzi n'entambula ne nnyambuka waggulu era ali eyo wansi ali mu kuyumba okitegeera obwana buli muyiwa amazzi bwombi bubiri kaseerere kakuba omutwe wansi nze kizibu. Ebiseera ebisinga omuwalabu olina mwekalizaamu naye nalaba nti no olinamu agategeera era nze mugambye sigenda balaba era ebiseera ebisinga mbabuulire babu. Njagala okukutegeeza nti omwana w'omuwalabu talabikika. Omwana w'omuwalabu talabikika. Abaana abali mu lwenji y'okutandika okwavula kutambula mpaka almost ku myaka nga 8 abaana abo baba n'eddalu. Abaana tebawulira naye nga enewe ku ky'amazzi ku ky'okubuukirabuukira mu ntebe nga bw'akyogedde muwala ewaffe e Uganda bw'oba olina omwana oyo omwana ebintu abikola naye nga maama African mother tulina engeri gye tusobola okuba ng'abaana abo tubakugira ate ne bawulira naye omwana w'omuwalabu tawulira. Kaakati Kadaama lwaki nkuleetedde vidiyo eno omuwalabu ne walaba omwana ekintu kyakola nga kiri risk nga kigenda kuleetera omwana obuzibu asobola okugamba muleke. Ebitairozi bibeera biseera kasabiikako amazzi abaana ne bayiwa amazzi n'amugamba baleke bazannye. Kati Kadaama bw'osigalawo ng'otunuulira abaana abo nga boosi tomukaliddeemu nti nze sigenda kulaba baana bano kubanga amazzi gano omuwa ne reason n'omugamba amazzi gano abaana bajja kuseerera bagwe. Bw'olaba alemeddeko ng'agaanye ogamba abaana mugambe sigenda kubalaba era vaawo ofune bye bwekwasa. Totambula butambuzi nti ogende mu luumu yo mulage nti weefuula bize nnyo ne bwe bali oveewo. Omulage nti abaana tobaliiko kati bagwe akumenye. Ng'ate wakimugambye n'omulaga n'obyobugendo kivaamu n'akugamba baleke. Omwana oyo singa aseera n'akuba omutwe ku tayirozi nga Kadaama oli awo kubanga nkubuulira kino ne woba wooli awo omwana oyo asobola okugwa kubanga togenda kuzannya naye mu mazzi nti omukwateko alina okuba yekka nga yeetengeredde azannye. Singa akuba omutwe ku tayirozi Kadaama ng'oli awo omuwalabu agenda kwerabira byonna nti yagambye abaana bazannye baleke agenda kwerabira nti tayirozi ziseerera ate munnange tebazannyira buzannyizi mu mazzi bayiwayiwamu ne sabbuuni. So kati mbeta n'omulaga nti togenda kubeerawo togenda kulaba baana tambula ogenda okola emirimu emirala. Ennyumba y'omufirisuuti yeetaagamuko ekibuli. Tomuteekako maanyi, ebintu tobiteekako maanyi, kolera ku feesi yo, kolera mu budde bwo naye nga azongaze okoze gwe ky'oteekeddwa okukola ng'omukozi ewaka. Waliwo ebintu ebimu nga Kadaama tolina kubiteekako nnyo budde nga not part of your work. Omuwalabu n'akikuteekako. Mulimu abamu nga obeerawo ewaka n'okola emirimu gyo bagera mu budde bwo obw'okwebaka nga batambula ne baleka abaana ewaka ne bakugamba beerawo olabirire abaana it is your time to sleep naye bagamba beerawo olabirire abaana ate munnange we batambula tebadda bayinza okudda ku 8 bayinza okudda ku 9
remember olina okubeera otuukuke ku makya kaakati Kadaama obudde bwo bw'okwebaka bwe butuuka ne batambula n'agamba beerawo n'abaana mulimu abaana ng'ali mu myaka emyaka 7 oluusi 8 9 nga baagala osigale ng'okuuma abaana abo gwe naawe tuulawo nga bagenze tuulawo layiti 1 hour olaba tebadda situuka genda mu lumu yo weebake agamba sigalawo okuuma abaana budde bw'olumusi bwakwebaka nga ziwera ssaawa 4 tebadda nga ziwera 5 tebadda nze kasita zawera nga 5 nga waya zivaako nga waya zivaako maidiya ng'abaana mbagamba ngenze kwebaka nababuuzaga mulina temwetaaga kyonna nkiye tebabanga beetaaga nga nkibawo bwebabanga tebalina tebeetaaga nga mbagamba nze ngenze kwebaka I want to sleep ng'abaana mbagamba ngenze kwebaka munnange mukama wange yakikola ndowooza emyezi ng'ena 5 ng'agenda okudda nga ze nageze dda okwebaka siri ku olwo nina okukeera okukola emirimu nina okuzuukuka ng'obudde bwakata ntandikewo wennakomye ate ibe nina etaimu yange ey'okuba nti mpumulamu ate era mumpadde emirimu ntuulaawo nga ddole yagenda ng'okudda nga siriwo toyaddamu kuŋŋamba era teyakola ng'agula kakamera ng'akateerawo abaana bwe yabanga afulumye yabalabiranga ku kamera nga kwabakontrolingira yagula akakamera akatini nga kwabakontrolingira bwatalaba wano wekatunudde ng'amuyita oliwanga abuza akakamera bwentyo naye mukwano omuwarabu wagamba ekintu kikole n'okikola nga bwe kirina okuba gwe olaba ng'ekintu ekyo kiyingira mu budde bwo bw'olaba ng'ekintu ekyo mu butuufu akugamba okikola mu tayimu etali ntuufu mukwano olina okumulaga nti togenda kukikola not in bad ways in good ways olina engeri gy'osobola okulagamu omuwarabu nti ekintu kigenda kikola nga toyombye naye tomusibidde sensi ate ne wabeerawo kyolaba nga yes or no tulina okukikola nga Kadamu olina okukikola kati omwana ng'oyo wabeera nga mwana muto bebi omwana akyali mu myezi mwaka gumu kitundu 2 3 tosobola kumuleka yekka so at least ogenda naye oba mu ruumu yo ate bo tebwebaka olina okutuulawo nako so olimu kyolaba nga mukwano ki olina okutugumiikiriza kyajja naye omwana w'emyaka 7 era bw'obanga gw'oli eyo ng'olowooza nti omuntu ali ku kyeyo yammalayo yatuuka maidiya ekyeyo kuyiriza ennaku eri ku kyeyo abakyala abo baguma bugumi lwa kasente kabeera nfuna naye nga si byangu kabeera awantu nga waali walungi era abeerakoko n'ekimunyiramu mulimu abantu abo ebiseera ebisinga Kadaama ayinza okugamba njoke ndi fayini kajja kugamba nnaku gyanfuna buli naku ne babalaga mu be mwetaaga okulaba naye ng'oluusi n'okulya teyali nga teyalidde